Oluvannyuma lwa SB4 kuvaayo munnange n'abaakaate by'atangaza ku bufumbo bwe ne Anteira munnange bangi kati bavuddeyo ne balyoka abagamba nti Jjajja Jjumba akola. Jjukira nti Jjajja Jjumba yali yavaayo n'alyoka agamba nti SB4 agenda kuba nti n'abonaabona. Oluvannyuma lwa SB4 okuvaayo n'ategeeza nga mukyala wa Jjumba toogera ku Ssenga Kulannama mbu bw'ataali mulwadde mukitegeera. Kaakati nno abantu ku mutimbagano bagambye nti olaba SB4 avaayo ng'ate abadde asirise ebbanga eryo lyonna lyonna nga tayogera oba ddala ye ne Anteira baayawukana mbu Jjajja Jjumba yandiba nga atandise okukola. Ate naye olw'ensonga nti no munnange SB4 yavuddeyo nga mu katambi bambi n'amaziga gaagala kumuyitamu ng'agamba nti yandiba nga ye ne Mama Fiina baawukanye mbu era Jjajja Jjumba yandiba nga yali emabega w'okwawukana kwabwe bannange. Jjajja Jjumba nga bamuwadde ate ebimuli bye mangu mangu. Kale katubeere ng'ate tukuwa akatambi. Naye content mutono naye omuntu okaabira otya relationship ya mukwano gwo senge ya mukyalawo mu byonna ebyogeddwa ku interview biraga relationship ya mani yamuluma nnyo senge ya mukyalawe. Kaakati omuntu bw'aba tafiiringa gerute lwaki ate okyawa omuntu atakwogerako bigambo. SB4 avuddeyo n'agamba relationship ya mukwano gwe yamuluma nnyo era ne yeetonda nnyo naye embwa eyo teyeetondedde mukazi yagizaalira baana. Embwa eyo teyeetondedde mukazi yagyolezanga ndaweya naye esobodde okwetondera maama. Maama nno gwe yalaba omukulu najjukira maama yamubba wa Ssenga Kulannama. Ensonga za SB4 zikutte wansi ne waggulu olaba avuddemu omwasi naye zalo obwongo bwange kye bumpeereza. Jjajja Jjumba tabanga teyatusonyiwa. Jjajja Jjumba yatusuubiza ebizibu. Sigenda kuddamu kulabula bwannema ekyamuteri ndi ku kamera tokijjamu bwannema sigenda kuddamu kulabula. Jjajja Jjumba tabanga teyatusonyiwa ng'ali eyo aseesaamu omunku. Kuba kati naye tamanyi kikimuvuga ayinza okubanga aliko bajjajja Jjumba nga naye tamanyi kiki kimuvuga. Nga mukazi wattu naye yeesiŋŋaana yeetunuza mu kamera akoze naye interview olwo najjirira. Kyoba okola sirika kwabula onovaayo noyagala okwogera mukyalo no Mama Fiina tubeddewo mu bintu bingi nga naye avaayo ayagala okuggyawo by'oba oyogedde kuba ayagala okusigaza sympathy mu bantu be. Kati kino kimu kyoba okola sirika. SB4 olowooza kano ke kabadde akadde akatuufu akavaayo akole vidiyo eyokya bwetyo akadde kano akatuufu. Jjukira akasajja akamugana naye gwe omusajja gwe ojja kumpula aba abasajja abalogo bazibu. Kati bw'aba akedde ku makya n'alaga nti takyasobola kukwata simu ya Mama Fiina. Kati ate nga ye mundu y'emmenye nga wobeera n'omuntu nga ye security guard wo yabadde akuuma ewuwo. Kati ate n'akeera ku makya vidiyo gyeri wallahi ekaabya n'amaziga. SB4 abadde akaaba n'amaziga n'okeera ku makya wallahi kati bino ebintu mubitunuulire. SB4 vidiyo eyo gy'okoze enkyamu ebadde tejja. Yesu obadde osobola okwagala okukiralifayinga bati ebadde tejja ng'abantu abamanyi ekituufu. Obadde tulaga mulabe wo nti alina waakusensedde eyo pointi emu. Okoze vidiyo n'ogamba olwaleero tokyasobola kwogera na mukadde wadde omukubira essimu 1-on-1. Eyo era yakubiri. Number 3 tokyasobola ogamba tolivaayo noyogera ku kintu kyonna kiri maama w'abaana bo
yes ayinza okuba musobya nga yakukoona jjukira omulabe wo yenna omulabe w'omuntu ayita mu buli ango mu buli mbeera omulabe ng'ayagala kukucunya ayita mu buli mbeera eraba ng'ekunafuya. Subscribing, liking, leka obaka bwawo mu comment section. Ye Muzeeyi Magala avuddeyo n'alyoka agamba nti kibiiki Mama Fiina wabanga yeeyagala ne SB4 mbu ye talabawo buzibu. Nze bwe ntunulira body language ya mukyala SB4 nendaba ne SB4 ngasseeko ne Mama Fiina kubanga bakati abantu bano abalimu nnyo waliwo ekyama ekiri wakati waabwe ndowooza kye batayagala tutegeere ate nga batulese kyokka ffe tetutudde tugezaako okutakula kati ayinza okukola loosi mu mukyawa mukyala SB4 yekka kati Mama Fiina mufumbo abike ekituli kya gundi ayina omusajja we yani si wa kamera nga bw'atali wa kamera no azeewo ono waliyo n'omukwano ogw'omunda kati bwe gubadde gwa mukungu olina agala okuteeka sitampu ku byogerwa kati ate byogera Mama Fiina bw'ayagala SB4 waliwo olutalo SB4 yessebunya Mama Fiina yenna mutebi zine bwe bampita ku mbaga tolansi ngenda ku mbaga ya Mama Fiina ngenda kuba mikwano gyange sebo bono baba mutawanyi ati bw'ayagalamu Mama Fiina anaafu abirabye byonna asinga ko omuntu yavudde n'aleka okukuba tooshi naye omuntu babeera ku nnyonyi bombi lwaki Mama Fiina ne SB4 mbu lwaki tebatwala n'omukyala naye ne bamuteekako bw'aba awulira ng'ayagala nnyo batwalako out ani agulira omuntu kawundo naye oli omukazi mugagga kawundo tagiinaamu buzibu ate omugagga bw'oganza g'oyamba kibi beeganze Muzeeyi Magala bino byenjogera Mama Fiina oli baba bamutawaanya wenyigeewo ate Mama Fiina agenda kunyigira muwalana omwagaliza bwagaliza ate baafuna eryo edduuda ajja kudda buto ate naye SB4 aba agudde mu bintu baba babisoleddamu babiri Fiina naye kyokka ate olw'ogwana ogwaga Mama Fiina omulanga tayagala SB4 nenga oyita mawulire Mama Fiina alabika bulungi SB4 alabika bulungi bamukwano kati kikye baba baganja abantu abeewalana abayiganza batya awali Mama Fiina we wali SB4 awali SB4 we wali Mama Fiina beeganze ate mwagala kuwoza anti oli ayina omuntu we abadde n'omuntu ottamaka agani nga bwe nali mbagakoledde nti oba gafa gafe nze nagatandikawo nti nze mu mawulire amalala munnange ebya Shiba si birungi bavuddeyo ne babeera ng'ate bamutabukira bajjo talina bigambo birungi eri Shiba akalungi tewali na kimu kye nayise nti omuntu bw'okola ebikolobero Katonda akuggyako ekisa Shiba Katonda yamuggyeko ekisa waliwo omuntu ng'atambulira mu kisa kya Mukama kati Shiba talina kisa kya Mukama nayise nti amalala mabi namulaye nga azzaamu amalala ng'ayogeza podcast ye amalala nayise nti okuwalana kubi ekyamwogeza ku Spice Dara ne mwanyina Mariam kyekyaki nayise ate lwaki abadde abitulaga okumanya sitole yaabwe kati bali bakolagana Shiba ne Mariam twaliyo tetwaliyo tabitugamba ontegedde bulungi oyo omuwala no yabadde sita wange Shiba nga gwensinga okugobera n'okwagala naye olwakola ebintu mu Katonda mugulu nenjagala okukaaba nga tebirina kuva mu sita oyo omuwala ayike munyenye si ye muyimita alina talent naye alina favor buli obanga ozuuka okuva ku makyagwa muvubuka gwa ndaba ku TV osabanga Katonda n'akuwa favor oyo omuwala abadde alina favor naye agenda gimalawo lwakwekozaakoza bintu ebyo buli obeera mu public ng'oli celebrity yogera ebintu ebizimba eggwanga
tuyogera bintu byakabampa nomulembe gwagwayo mu showbiz yo wekyalo ati ozokubya abasajja bonna otamisiza abakazi abasajja atata omwana wo musajja yantuga tata omwana we kale mukazi ne tata omwana we muki musada kakati kitegeza bokuba abase ate omwana oyina mulenzi naye jatuuka awase kati omwana wako leba mama uya omwana akulala be video zo nga wafumanga abasajja katenga naye mulenzi ontagede kyenkugamba aida bitolayo ate bivaayo ebintu bya social media kiringanze kujja n'envuma abakazi bonna bayaye abakazi abasinga babi ne batuzaala nange benjo okuwasa era benazaalamu Gravity omutujju nno naye ate tapowa yasanze Eddie Kenzo nga bali wamu munnange ne Misa Semakula balina emboozi ze bali mu kunyumya n'atandika okubanja ssente ze ng'azibanjani ng'azibanja Bebe Cool akatambi kaakano. A few moments later. Bebe Cool ampe sente zawe. Bobi Wine avuddeyo n'ajjukiza bannayuganda nti akomawo era mumulindirire. Finally, I am going to come back to Uganda. I've refused to say I'm in exile, even though technically I am, but I refuse to say that. I've told my people that I am on a move, I'm on a mission, and the final destination is going to be Kampala, Uganda. Munnange omuweereza wa Katonda Kazimba Mugalu yakiguddeko atolowooza teyagobeddwa. Bannange yagobeddwa musajja wattu okitegeera katuwere nga tukuwa akatambi kano bambi musajja wattu kyeyaguddeko kyabadde kikambwe. Ntwala okusaasira kwange eri kitaffe omutukuvu Kazimba Mugalu ekimutuuseko mu ggwanga erya Amerika USA. Kino mu byafaayo by'eddiini kirabangako abo ge mazima naye b'abalokole naye b'abakatuliki naye b'abakristaayo omuntu ali ku ddala erya Archbishop ne wabeera Justice Father. Endiga ne zimufuukira ekizibu ng'ali mu kyaki ne zeekalakaasa. Kati naawe njagala munneegatteko ntwale okusaasira kwange eri kitaffe mu ddiini Kazimba Mugalu. Kazimba Mugalu yakedde n'agenda mu Amerika nga ndowooza agenze kwetetenkanya okuba ku luseeko eyo bw'etyo n'agenda mu church service asobola okuba nga asumba endiga. Kumbe endiga ebigambo byayogera luli ndowooza tebyali birungi mu matu g'endiga kuba yagamba mwetikka omusaalaba gwammwe nze nange ntya okufa sijja bafiiririra. N'ayogera ebigambo bingi era nti ye eddoboozi ye tasobola dditeekayo ne mba munyigirizibwa ggwanga Uganda oba babatta naye muntu tajja kubanga nga luumu. Kati endiga ndowooza kyazinyiiza yatuuse mu Amerika baba kyamuweddeko. Endiga zeekalakaasiza tolaba nno tezaamutuuse nako mmukwatako naye ssebe ekyo kinene. So tutwala okusaasira kwaffe eri omutukuvu omutukuvu kitaffe Kazimba Mugalu. Statement ezo ezimu asirisa abasinga. Siringaga ati SB4 ayagala Mama Fina naye okusinziira ku kiriwo ne bannayuganda beebuuza nti nkolagana kye ey'enjawulo egatta SB4 Ssebunyalo Ojasi ne Mama Fina kubanga ye ani yatuka time ne bimutabula nga bamugamba abo ba mukwano nga ne SB4 agamba mukyala we Nalongo nti oyo mukwano gwange Just naye ate ani waakuba essimu ya SB4 tebalitaninga call but Mama Fina waakuba immediately baba bamuzzeemu dda. Bwe tutugidde olunaku olwaleero nga mwami Ssebunyalo Ojasi yanoba ekyamunobye waka butamuwa mmere kumukuluusanya kuyombayomba obutamubeererawo n'obutayagala mikwano gye. SB4 yali ayagala Aniteira n'obulamu bwe bwonna naye ng'omanyi nti wakati mu kwagala abakyala bano tufunamuko okusoomoozebwa kubeera kungi bingi nnyo bye tuyitamu. SB4 atobye ne Aniteira wakati mu kunoonya ezzadde era emyaka gibadde gitambulira ddala okuwera 8 nga tebannafuna zzadde naye Mukama mala n'abasaasira ne bafuna ezzadde nti n'ekyasinga okunyiza ennyo Aniteira
ye Maama Fiina okudda ku TV oba wonna we yayogerera naga nti Annie agenda kuzaala abalongo era abalongo abo alinga nti nze nabamuwadde. SB4 yasagambiza naye ate Anteira kyamuluma munkola weetyo. So abamanyi abalaba video eyo mwagiraba era Annie n'asirika nnyo abantu abasinga nga we bagamba. Annie yalina emmotoka ye eya RAV4 single door era ebbanga lyonna nga gyavuga okuva mu mwaka gwa 2013. SB4 yagula emmotoka mu mwaka gwa 2016. Emmotoka eyo yali ya Aria eya white era nga gyavuga ebbanga lyonna. N'agitunda mu mwaka gwa 2017 Maama Fiina n'amwongerezaako akasente ne bagula emmotoka empya. Wakati mu kujaniveiringa n'agitwala wa Maama Fiina, kati amawuli ne gakwata ati Maama Fiina yakoze eki yagiguze. Ekyo kyalumira ddala Anteira n'agamba lwaki okikoze ng'ate abantu waki bagenda kulowooza bagambe nti oba oli awo oyagala Maama Fiina naye ng'ate oba oli awo tomwagala. Tamale Mirundi Junior avuddeyo n'abeera ng'ate yeewa obw'okusala omusango ani akuliripazo ne full figure ani agenda okusinga okuba nti n'ate asabula munne. Twongeremu awo oli tovaawo ekugulawundi kiri kitya kugulawundi abantu baga nti awo oli tovaawo like amina kwegamba olutalo abantu balwagadde nnyo baza towummula pazo fight hard abantu bonna baga nti lugende mu maaso olutalo lugende mu maaso ate sina ludda atolina kuba na ludda tolina kuba na ludda mulamuzi egwe mulamuzi naye so far so good olutale gy'olukuttemu abantu baga nti buli lunaku bawengayo ka next part balwagadde leero tukomye ku ttatu gye kyakuba kasolo awo we kuba abantu abo basinze okwagala ekyandeeta omuyimbi wa kadongo kamu eyakifumita eggulu ne bakigoba omuyimbi wa kadongo kamu eyakiwakankula eggulu ne bakigoba mu loogi nga kikaaba omukazi omulugwala yamugamba can you make your sex in order with peace so that you don't shout for us? We have another customer here. Why are you shouting to us? Please, you can go and move slowly. Nze mulamuzi mu lutalo luno Justice Junior atakina luta. Abitex wuno avuddeyo ku nsonga za Spice Diana. Kamera kivubuka kya ggume ekyo. Ate ekivubuka ekyo tekiri bubi nnyo. Naye ekintu ky'okupromotinga omuyimbi nga ye capital. Gw'olinanga bwagenda oba ogudde. Nga bw'okuddamu okupromotinga omuyimbi eyeefaananyiriza Spice Diana osobola n'okukwata obuwumbi bubiri n'otakifuna. Omuyimbi oyo n'oyawukana naye embu ebyabawula sibimanyi. N'okera ku makya n'oyawukana ne manager wo nga temukkaanyiza. Ku bintu bibiri Spice Diana alina okufunako byonna olw'okufuna ekisooka Lojja sigamba nti mulogo. Nebe mbeera lojja sisobola kuva mu ssabo ate sisobola kukkiriza kyoto ekyo kuzikira na njagala Spice Diana asiraane yagenda omuku ebikongoliro abule booking ngandi lojja asobola okwogera ekigambo kimu kale ofuna bulungi neolooza ayogera kale yokka kale yasukkawo ekyokusatu oyo lojja asobola n'okukola ekyobulabe ekisukkakaawo kakati kankubuulire essaawa zino ng'opromotinze omuntu nababeera mukazi ng'oyawukanye naye oba oyagala kumulaba ng'abonaabona katono nnyo Spice Diana bino byonna byakola lojja wadde naye tiyali mulungi kubanga yakikolako ke Masaka ku mutima n'agenda ku stage n'agamba sigenda kuyimba mutima nzibe ninga ate ekivulu kisaze abo nembawo ebibye ebyabwe ne bakkakkana ekyo ekyokuwamba ebyuma bya DJ
yalowooza yawamba ebyuma bya DJ oyo naye ba DJ bonna Oluvannyuma lwa Bobi Wine okuvaayo n'alyoka ategeeza nti no mu makomera simanya waliyo emirimu mingi egirina okukolebwayo nga bo aba Nuupu. Kakati Calvin Kayanja avuddeyo n'abeera ng'ate ayisaamu eggaali Bobi Wine. Jjukira nti Bobi Wine yavuddeyo n'alyoka agamba nti nno ne Muwanga Kivumbi mu kkomera gy'ali mbwera ali mu kukola mirimu gya struggle. Proud of the leadership of the National Unity Platform. They are doing us great. The works that Mama Lina Zedriga and other deputy presidents are doing is great. Even what Honorable Muwanga Kivumbi is doing in prison is great because we even have work to do in prison. He's not seated. Omukulu mumwewuliridde nti ekya Muwanga Kivumbi okubeera mu kkomera kirungi era kimukolera nnyo. Naye ye yadduka mu Uganda ne famire ye yonna n'agitikka. Bwe kiba kirungi okubeera mu kkomera era kikolera Bobi Wine ng'oggyeko okusololeza ku banne ensimbi. Gwe lwaki toli mu kkomera? Lwaki wadduka oli mu Amerika ne famire yo muli mirembe ku nnyumba President Museveni gye yakugulira? Tubuulire wa famire yo kyali mu kkomera. Obe yali atuuseeko wadde ku police station n'abeerako mu police cell. Tubuulire. Otuuka okujajjatta ng'omusajja bizinensi ze zifa. Wano Segirinya omugenzi ne Sewanyana baabasiba ebintu byaye byonna ne bisaanawo. Njagala ombuulire Sewanyana omulamu bwe yavaayo wamusiima ki? Temwaliisa akakanja Segirinya paka kutuuka kugenda Magombe. Ne mufrustratinga Sewanyana paka kumujja mu Makindi. N'olukwe lw'okusiba Muwanga Kivumbi olulimu. Kubanga osololeza kubali mu kkomera na mirambo. Kyova olaba gwe oli musanyufu era ogamba nti alina emirimu mingi egy'okukola mu kkomera. Lwaki si gwe agenda agikolayo? Lwaki togikolayo gwe? Gwe toyagala kukola? Lwaki togenda n'ogikolayo mu kkomera? Gwe lwaki Uganda wagiddukamu oli mu Amerika ne famire yo n'ogitikka? Bo tebasobola kutuyamba ku mirimu egyo. Banyanzi bano abakola ddiiru ne Museveni buli lukya okutuuka okuwaayo abaana b'abantu. Bo tebasobola kugenda kukola ku mirimu mu kkomera. Muwanga Kivumbi yalina okugikola. Gwe yali mu lukwe lw'okusibisa Muwanga Kivumbi ng'era we wali mu lukwe lw'okusibisa Segirinya ne Sewanyana. Bakutya buti kubyogera gwe yali mu lukwe olw'okulaba nga mujjawo ba prominent political opposition okujjawo ba prominent opposition personnel wano. Wali mu lukwe wali mu ddiiru ne Mwami Museveni. Abaana b'abendi obasibya n'obasololezaako n'osanyuka nga bali mu makomera. Bwe bavaayo n'obaliisa akakanja. Tubuulire contribution ki gy'olina ku Segirinya n'awaadi ki gye wawa Sewanyana ng'avudde mu kkomera. Otuuka okujajjata nti ne mu kkomera tulinayo emirimu mingi. Sewanyana ne Segirinya bwe baagikola wabasiima ki? Lekeraawo okuzannyira mu bantu nga babonaabona. Bobi Wine lekeraawo okujajjatira ku bantu. Sente ogenda kuzitwalawo ezo z'osolooze zitakukkusa. Bweteta mudobadde mulabi mulungi era kwekumira ku Newspack channel. Kankusobere ng'osubscribinga, olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.